nga 31 omwezi guno wekigenda okuwera emyaka 32 ng'empologoma ya Buganda etudde ku Namulondo eramula. Mu nnono n'obuwangwa mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu ebika era buli kika kirina omulimu n'obuvunaanyizibwa bwe kirina okukola. Kyokka waliwo ebika ebikola y'akensuso okusinziira ku mukolo naddala ogw'obuwangwa ogunaakolebwa mu Lubiri. Kabaka akongojjebwa abantu nga Nyanzi, Mukwaya, Sengooba, Kasibante n'abalala b'ekika ky'Embogo be bavunaanyizibwa ku kongojja Kabaka. Okutegeera obulungi omulimu guno tunyumizaamu n'Omutaka Ssekayuba Essenge Samuel Ssentamu Mukwaya atunnyonnyodde obuvo bw'ekika ky'Embogo okuba nga bwe buvunaanyizibwa ku kongojja Kabaka. Omulangira Kimera bwe yali ng'ajja okulya Obuganda, Abaganda naddala ab'Embogo naddala ow'essiga Ssekayuba mu budde obwo ye yali kaddu. Yakola omulimu ogw'enjawulo bwe yakongojja Omulangira Kimera okumusomosa omugga Mayanja ng'ajja okulya Obuganda. Nti olw'okuba Ssekayuba yayambako mwannyina yekka, Ssekabaka ebiseera ebyo yamusoomooza nti singa aba abaddeko obuzibu ab'Embogo tebasobola kumuyamba. Waakomawo Kabaka n'abuuza Omulangira n'abuuza nti okongozzeeko mwannyoko yekka ate nze bwe ngwa mazzi ab'Embogo temufe ne muggwawo? Awo nno era Ssekayuba n'addamu n'akongojja mwannyina, Mayanga n'addamu n'akongojja Omulangira okumusomosa omugga. Era atubuulidde nti waliwo ekiseera Abaganda bwe baali baludde okulaba ku Kabaka Kimera, kati ow'Embogo Kaddu eyali amukongozze okumulaga Obuganda, bw'atyo Kabaka n'asiima ekika kino okuba nga be bakola omulimu guno. Ate era n'okumutambuza kuba olw'akabonero kali ak'okumusomosa omuki, awo we tujja omulimu ogw'obukongozzi obw'okwoleka Ssaabasajja Kabaka obw'ekiwu, ate era mu ngeri y'emu n'okumutambuza eri mu Buganda wonna wonna n'ebitundu ebirala ebyetoolodde Obwakabaka bwa Buganda. Tukitegedde nti okukongojja kuno kulimu ebiti bibiri, okw'ekiwu n'emmotoka. Okukongojja okw'ekiwu kwe kukongojja kwe mulaba ku bulijjo ku TV nga Ssaabasajja Kabaka nga tumukongoze nga ab'essiga lya Ssekayuba Essenge. Ate era okukongojja okw'emmotoka kukwajja wano jjo ly'abalamu ng'emmotoka zizze mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'alagira basajja be abazze nga bamutambuza mu Bwakabaka bwe n'ebitundu ebirala eby'ensi eno okubeera nga bagenda okuyiga emmotoka, era omukongozi eyasooka okuvuga emmotoka yali omukongozi Ssentamu. Era tutegedde nti abakongozi ab'ekiwu babeera ekibinja ky'abantu 9 era nga bano waliwo ebigobererwa okulondebwa. Kubanga musobola okuwa omuntu Ssaabasajja Kabaka n'abeera n'amalala. Bano abaana ab'eswaga, oyo takongojja ki? Mwetoowaze, mukakamu, mukwata mpola, w'amazima. Y'abaffe embeera ze ng'omuntu y'ali atya, si mwemakuze. Ebyo byonna tubikola ki? Tubitunuulira. Ekika ky'Embogo kirina amasiga 5 n'enda y'olunyiriri. Bano era bavunaanyizibwa okuwaayo Nanzigu mu Lubiri eri Kabaka ku matikkira okukalizibwa naye ku Namulondo. Bw'obeera nga weetegereza amatikkira ga 93 baakongojjebwa kwaliko Ssaabasajja Kabaka yennyini, ne kubeerako n'alinnya Lubuga, ne kubaako ne Nanzigu. Kati Nanzigu ye mukyala owookubiri, ye mukyala kubanga oli abeera mu Mbejja abeera ssebo, ye mukyala akongojjebwa era ye mukyala aweebwayo eri Ssaabasajja Kabaka okukkalizibwa naye ku Namulondo awamu ne Nnaalinnya Lubuga. Ono naye alina emitendera mwayita okufuuka Nanzigu. Buli matikkira tuwaayo Nanzigu. Obwakabaka bututegeeza mu butongole mu mpya ezivaamu bannanzigu ne tugendayo okunoonyayo Nanzigu asaanidde era alina ebisaanyizo by'obwannanzigu. Ssaalongo Lawrence Yawe y'omu ku bakongozi ba Kabaka okuviira ddala ku mulembe gwa Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere. Ono atubulidde nti ekifo kino wadde kya kitiibwa nnyo wabula kijja n'obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Nimutu ekisize mungi tutasobola kunnyonnyola kuba oli ayinza n'okubuuza nti Kabaka azitoowa kya nedda ekyo tebe kitubuuza. Kakati n'olw'ensonga eyo
liba ssanyu bw'oba ng'oyiseemu naye ng'ate era si byangu kuba olina okwegendereza. Enneeyisa, empisa n'obuntubulamu bya nkizo nnyo eri abantu bano kati nga balindirira olwokuna lwa ssabbiiti eno okongojja Kabaka atugambye bye balina okutunuulira. Oteeka okubeera nga weeteeseteese, oteeka okuba ng'oli mugumu, oteeka okuba ng'olina emmizi, si buli byolabye obinnyonnyole. Bye tulaba mu biri tetubimala gabinnyonnyola bantu. Kisaanye kijjukirwe nti era ab'embogo be bavunaanyizibwa ku luggi-nsigo olumu ku nzigi enkulu mu mbiri za Kabaka era be bavunaanyizibwa ku kkuba n'okukuuma eŋŋoma Buganda bumu era bavunaanyizibwa ku mafumu n'engabo k'amaanyi amafumu ga Ssaabasajja ebimukuuma.